okimanyi nti Bobi Wine omulama gwalwana ayinza okwatalwanira gwe ng'omuntu naye mu buli family alina gwataasa mu buli family alina gwalwanira kizibu okusanga family nga yonna yatereera era ogenda ne mu family zaabo bennyini eri paka eri ewaabo ojja kusanga nga waliyo abantu ng'amazima balina okunyigirizibwa kwa gavumenti abamu we tukubamu n'oyitamu ati tosuula kwerabira nti baganda bo banyigirizibwa kale twolekedde akaseera akakazigizigi akaseera akazibu ddala mugolwaliro mulimu Odreke Lwabogo ampuliriza ono avuddeyo ne yeetondera eggwanga ne President Kyagulanyi Ssentamu kakati noono gakaba gakomba twabagamba dda ebigambo ko biwuliro bitegeere kati nga bwolaba ku screen okwamba bannayuganda nga kukyagenda mu maaso omukyala Mariam Wangadya ono akiguddeko butereevu nnyo yali alowooza nti byakuliisa bijanjalo mpiso kati akkiriza nti abasajja bano abasajja tebalina munnaabwe President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaliro agudde wali eri ku bantu b'e Makindye West ewagenda okubeera nga MP omupya Tumwanjula ali Haji Mulyannyama agenda kuddira Allan Ssewanyana mu bigere kakati oli ebigambo bye bikyali biwanvu ebya Allan Ssewanyana kyokka mu ngeri y'emu ampuliriza ebigambo birungi si birungi amawulire gamaze okubeera nga gazuuka ag'ennaku Edi Mutwe Nowa Mutwe eyawambiddwa olunaku olw'eggulo asigaddeko kikuba mukono mawulire ga kyama nnyo mawulire ga ntiisa mawulire ga nnaku byonna ogenda bitegera mu kano akoolwaliro nze Eke Master ampuliriza mabegawo muzindaalo namaze dde okubeera nga nteerera muganda wange Kakeeto ebigambo mbiseetule ate obiwulire wadde nga bika byamaziga tetulina kyakkola tulina okubeera nga tubiwulira ensi kubanga olunaku olwaliro wendi era essaawa zino nsobola okubeera nga nkuweereza wabula essaawa eziddako simanyi oba nange ndi seefu oba siri seefu kubanga ebigambo bingi bye twogera naddala ebyo eby'okubuusa bannansi ng'ate abasajja tebaagala tubuuse bannansi ekiri mu paliamenti ey'eggwanga Uganda kifumba mutuku kaakati nno bwino omutuufu amaze okubeera ng'avaayo waliwo omusajja ali mu gavumenti eyabba obuwumbi 14 ono ng'abubbira mu linnya ery'abasiraamu era ng'abubbira mu linnya eryamubajje ani oyo kaakati mu bajeti emaze okubeera nga esomwa mukwano gwange ampuliriza obuwumbi 72 bwe tugenda okukozesa oba obuse si buwumbi obuse 72 bwe twetaaga omwaka guno ogujja ampuliriza okubeera nga tubukozesa mu ggwanga Uganda mbu okumala ebizibu bya bannayuganda wabula nga obuwumbi obuse 32 tugenda bwewola abaffe lwaki twewola sente zino ziragawa kansoke nkulaga ekibadde Makindye katono nnyo video ng'ogiwadde ekigalo waliwo akatambi akafuluma era akatambi ako katambula nnyo ku mikutu migatta bantu wabulanga akatambi kano amawulire ago kigambwa mbu gave w'omusajja ono gwolaba Odreke Lwabogo era akatambi ako waliwo ne munnayuganda Vijje yakakwata n'akavunula kubanga kano kaali ka Lungereza n'akazza mu lulimi Oluganda buli muntu asobola okubeera nga ategeera obukyamu n'obukyafu obw'abantu bano oba oliawo abali mu gavumenti omusajja ali agamba nti ayagala Uganda ebeere ng'eddukanyizibwa abantu ba mulundi gumu bokka abava mu Western oba abanyankole kakati ng'ono ategeeza ensi nti abantu abasigadde bonna balina okubeera nga baddu balina okubeera nga bakolera basajja bano era ono yategeeza mu katambi nti nno ebigambo ebyo bye yali ategeeza byali bituufu era ng'agamba tewali munnayuganda mulala yenna alina kubeera mu ofiisi y'amaanyi okujjako mbu omunyankole era katambi kayongera mu maaso ne kategeeza nti abasigadde balina okubeera nga baddu nga basaavanti nga bapakasi nga bakola gwakulimira bantu bano nakubayonjeza mu ofiisi ezizaabwe n'okubeera nga tubalabira bulabirize nga bo beebalangira nga basigadde bonna bannayuganda nga bakopi kati eddoboozi eryo lyafuluma era bwe lyatambula ennyo buli muntu ng'agamba nti ono Odreke Lwabogo jjukira nti omusajja ono Odreke Lwabogo ye bba wa Natasha muwala wa mwami Museveni
omukulu era ng'ono ye muko gwe bagamba mbu baagala ne bamuteeketeeke mbu ajja akulembere eggwanga. Era omusajja ono azaasindikibwa ku missoni ez'enjawulo ez'eggwanga Uganda, naddala ezo ezikwatagana ku by'obusuubuzi, ebyokunoonya obutale, okwasaganya obutale bwa Uganda n'ebintu ebirala bingi, naye ng'okusinga ono baamuteeka mu sayidi eyo eya bizinensi oba mu ekonome ebya Uganda. Kaakati nno ebigambo bino ebyayogerwa, omusajja avuddeyo n'agamba nti bannange sinze nabyogera. Avuddeyo ne yeetonda n'agamba nze sisobola olunaku n'olumu okuvayo ne njogera ebigambo ebyo, era ebigambo ebyo sinze nabyogera, nze temumpayiriza sibyogerangako. Kaakati ono amaze okulaba nti obudde essaawa yonna busobola okukyuka. Osobola okwogera ekigambo olunaku oluwaleero n'olowooza nti mmaze nkyogedde, ate ani anankwatako? Nze nnyina muwala w'omukulembeze era nze mundu zinneetolodde, nze ali ku ntikko, naye nga weerabidde nti ekkubo lye wayitamu okwambuka eyo waggulu essaawa yonna lisobola okubeera nga likulindiridde, ate ng'ogenda diyitamu obeere nga okkirira. Kaakati nnono mu bigambo bye ampuliriza, ngenda nsooka mukuwamu katono nnyo. Nkimanyi omusajja ono tetulina nnyonnyo kyano naye, naddala ffe abannankyukakyuka, naye njagala nkulage nti ensi yeetolola, ensi ekyuka, nga sinakutwala ku kigudde wali mu paaliyamenti ewa sipiika Anita Amongo nga naye gaakaba gaakomba. Kaakati nno tumaze okubeera nga tugwa mu lukwe. Omusajja ono njagala osooka omuwulire ebigambo bye nga yeegaana amaloboozi agamaze emyaka n'ebisiibo nga gaayogerwa dda emabega, era bannayuganda bazze bagatambuza okugasaasaanya balage obukyafu n'obukyamu obw'omusajja ono. Kati avuddeyo ne yeegaana mbu si yabyogera, naye njagala owulize bulungi nnyo, tukomewo tugende mu paaliyamenti owulire embaga. The wealth should be from one region, the rest should be either puppets, at the best they would better be slaves. Banange benkola nabo abana Uganda, abantu baffe abamanyi obulungi nga Odrek Lwabwogo, kuliko amadoboozi abantu ge basakulatinga muffe, ate amadoboozi ago gali fake. Naye bwo omuntu bw'atuula wamu n'akola eddoboozi eriri fake ku mulala ne kutabaako akiddamu, kubaako ebintu nga bibiri. Ky'oba olaba abantu ne bavaayo nga bakozesa amateeka oba ne bakozesa kirimaanyi okunoonya abantu, ebyo nze sibyagala. Nze gye naakulira, Katonda gye yanzijja, emirimu gyange yonna gye nkola, nsooka n'ensomesa. Mu kusomesa mubaamu okutegeera, oluva okutegeera oleeta amateeka. So ne bwekuba nti naye emirimu gye nkola ey'obusuubuzi, nsooka abantu ne mbategeeza kyakukola, ne ndyoka ne ndeeta bali ab'enfoosinga ekintu. So ky'oba olaba nvaayo n'ennyonnyola, ago amadoboozi ge muwuliriza gava mu kinnya kiri ekifu, gava mu maka oba mu bavubuka abatalina mirimu, ate abanditudde nange ne tuteekako plan. Bino byenoonya emmere otutunda ebweru, butale bwe tuguddeko, naye bannange babawa busente bagende bakola amadoboozi agali feeke. Kati lino ly'eddoboozi lyange. Ebyo ebyogerwa mu vidiyo omwo bibi nnyo. Amanyi obulungi, amanyi nti gyenva ndi musajja wa Katonda, ndi musajja mufumbo, ndi musajja mulimi. Omuntu ng'oyo ebigambo byakozesa biba byakuzimba, si byakwonoona. So eyo video mugigaleko, nfu temulowooza lwawo gasobola kukola ebyo. Kakati nno ebigambo omusajja avuddeyo n'agamba nti nze sinze nabyogera, ebigambo ebyo sibyogerangako, era muwulidde eddoboozi liri mwaliwulira dda erizze nga litambula enkya n'eggulo ku mitimbagano egy'enjawulo, platforms ez'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo. Tetumanyi ani yakwata ddoboozi luno, tetumanyi ani yali likodinga. Omusajja bw'abanga alyegaanye, ani yali likodinga? Ye abaffe kyali kigendererwa ky'okulikodinga eddoboozi lino, ate omuntu atuuke n'okubeera ng'agamba nti lya musajja ono. Bingi ebizze nga byogerwa, bingi ebizze nga bifuluma, wabula nga bino tebinaba kubeera nga bikakasibwa nti mu State House abasajja beegwa mu malaka, abasajja waliyo olutalo olwavaawo mpitewo nga gurupu emu egamba mbu Lwabwogo ono mbu yayinza okusikira Mwami Museveni, kyokka nga gurupu endala egamba mbu Muhoozi yayinza okusikira Museveni. Kaakati nno waliwo okulya n'ekkomba essowaani, era essaawa yonna omusajja ono Mwami Museveni bw'aba avuddewo teweewuunya bw'owulira nga bakugambye nti waliwo omuntu agudde mu State House ng'akubiddwa byasi, ng'atemeddwa jambiya, ng'atugiddwa oba ekintu ekirala kyonna, teweewuunya kubanga mbu nabo nga bo balina entalo ez'omunda. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, ekiri mu paaliyamenti kyongedde okubeera nga kitiisa era kyewuunyisiza ensi. Jjukira buli mwaka oguyitawo
mu ggwanga Uganda ebintu byewunyisa, ebintu bikyuka, ebintu byongera okubeera nga biranda. Nakugambye mukwano gwange atugoberera olunaku olwajjo nti essaawa zino buli munnayuganda yenna ali mu Uganda oba kaana kato ka bebi oba oli mugagga oba oli mwavu okusinziira ku bbanja eribangibwa eggwanga lyaffe Uganda, buli munnayuganda abanjibwa miliyoni 2.3 bwe tuba nga tusazeewo kusasula bbanja Uganda ebe nga tekyabanjibwa yadde olwataano. Buli munnayuganda gw'olaba ali mu nsi alina okubeera nga asasula miliyoni 2.3 tusasula abasajja. Kaakati nno tubadde tukyali ku miliyoni 2.3 tukugambye omwaka ogujja 2025-2026 abasajja bamaze okubeera nga bayisa budget eno nga ya butabalika 72 oba obuse 72 wabula nga obuse 30 bugenda kwewolebwa bwewolebwa wabula nga sente zino ekisinza okubeera nga kyewunyisa abasajja abalya enguzi, abasajja batunda ebintu by'abasiraamu. Kaakati ngono Sheikh Nuh Muzata amini mubajje ye Sheikh mubajje si omugenzi Muzata Mungu amumuze mirembe naye ntegeeza mubajje ono nga yimufuti ampuliriza kigambiddwa mbu ono alina okuwebwako obuwumbi 14 bulambirira 14 bulambirira obuwumbi 14 bulambirira mbwalirira oyo gwe yagulako ettaka ettaka amini mbwalirira oyo musajja gwe yaguza ettaka ery'abasiraamu. Kyannaku nnyo nti ensimbi ng'eno omuntu ono nga yatunda ssente omusajja n'azimuwa kati ze baamuwa zaalagawa gavumenti okutuuka n'okwewola bannansi tugwe mu mabanja okusasulira ssente ezo ng'omusajja yalya ssente ezo waali nga takwatiddwako tatwaliddwako mu kkooti taguddwako yadde omusango nga ne bye yatunda si bibye ng'akyayinaayina. Abaffe ebintu bino ani yabitunda? Ddala mubajje ono yatunda ebintu bino bw'abanga si mubajje ani ali mabega wa kino? Era kino kituuka kitya okubeera nga kigambibwa mbu tugenda kwewola ensimbi tusasule omuntu oyo mubajje gwe yaguza ettaka ate n'erimaana erimuddira. Bino byonna nga bigenda mu maaso nakutegeeza nti Kongo yatuwaabira mu kakiiko ak'ensi yonna oba ekkooti ey'ensi yonna era ekkooti y'ensi yonna n'esaawo n'egamba Uganda egenda kuliyirira Kongo obuwumbi n'obuwumbi. Kaakati kuno kuliko obuwumbi obukwatye mu 12 bwakusasula ggwanga lya Kongo. Abajaasi ba Uganda bwe baali e Kongo bazza emisango oba ziyite war crime mbu bano baleepinga abakazi mbu bano babba ebisolo babba ente babba embuzi babba embaata babbiramu embizzi era nga bano tebaakomaawo babba golodi babba embaawo n'ebirala bingi nnyo eby'eggwanga erya Kongo. So Kongo neetuwabira mu kakiiko ak'ensi yonna oba kkooti y'ensi yonna era omusango ne tugutuka mu vi. Kaakati nno buli mwaka Uganda ebadde ejja esasula Kongo naye ku zino ezeewoleddwa kuliko obuwumbi obukwatira mu 20,000 bwakusasula Kongo. UPDF bwe yagenda eyo bannange bava ku kyabatwala kyannaku nnyo. Bino biwulire bino bitiisa naye buli munnayuganda olina okubiwuliriza ate vidiyo eno ogiweeko munno naye agiwulirize. Olunaku lw'eggulo paliyamenti y'eggwanga yasomeddwa embalirira 2025-2026 nga yabuse oba trillions 72 naye nga trillions 32 zakwewola bwewozi okusobola okugiyimirizaawo. Naye ate embali eno byegenda okukola bw'obiwulira ogwawo wansi ekigo n'okaaba n'osaba Mukama Katonda akomewo ataase ensi yaffe. Billions 14 zigenda kuweebwa Sheikh Ramadan Mubajje ayatunda faamu y'obusiraamu Essembabule n'agiguza abantu ab'enjawulo. Kati mu budget mulimu billions 14 zibaamuwadde asasule ebbanja ayatunda n'alya asasule ebbanja. Kitegeeza ki? Nti atwala faamu eyo yali mukozi wa gavumenti. Mulimu billions 247 eziri mu kusasula Kongo. Lwaki? Lwa abasirikale bannayuganda kuwamba bannakongo na kubbayo golodi. Kino Ssemujju yakyogeddeko ababaka ne bagamba no okozesa olulimi olukyayi ovumiriza ensi yaffe n'abagamba mwe muli mu kuloota. N'alabye speaker ng'ayogera bingi n'amugamba this was a judgment ko speaker nti eriko appeal n'amugamba singa eriko appeal singa tusasula zino sente ziri mu budget mwasomye budget 247 billion ziri mu kusasula bbanja lwa sexual violence. Awe tuli peneti ayakoebwa bumbi kuli Lubowo Specialized Hospital bagenda mwongerayo 400+ billion abenga ayingidde 1 trillion. Gwatamanyi billion emu erimu millions 10 kati bala trillion. Kati oluvaawo bagaye bannayuganda tuli baavu naye ng'ebitundu 44 bigenda mu mabanja ago g'owulira ge beeriira ne beesasula.
42 kuba 36% zigenda mu debt, 16% zigenda mu bakozi ba government ebitundu 16. Kati ensi eri okulaakulana ddi nga mu PDM sente zino okukulaakulanya bannayuganda mutaddeyo 1 trillion. Awo tuli Bannayuganda we yali badde akaabira Honalewo Ssemujju bamutiisatiisa nga tebaagala asome budget, speaker ng'agamba oyogerera ensi yo n'amugamba no. Ngambye zino sente ziri mu kusasulwa lwakuba nti twawamba abakongo. This is the judgment from the court. Naye nga tebaagala abyogerako. Twagenze ogenda mu State House nga waliyo abafumbi 92. Abafumbi 92. Okumpeyalinga State House n'okumpeyalinga Mulago. Ng'oyinza okukaaba. Naye ebyo nabyetwa ababaka. Kuba Ssemujju yadde asoma lipooti ey'abatono ng'abaka balinga abali mu tulo. Ng'ebiri mu budget tebabiwulirangako naye nga bagenda kuyisa. Kati gwe omulonzi gw'ogenda okukitegeera nti abaka b'olina singa baba tebaliiko. Era kyova olaba abanuupu abaagala okugjayo Honalewo Ssemujju twali badde naffe twetereeza. Kubanga omulimu gwakola okulaba nga musajja baatuse n'okumutiisa naganze sijja kutiisatiisibwa wano ndiwo kuzanya politics siri mu kusoma ddagala. Bino bye mbagamba biri mu budget yammwe gye mwaleese okwapuruvinga si bigambo byange. Naye nga ssente ezisinga zonna tewali kye zigenda kukola. Kyova olaba enguudo zisigala nga bwe ziri, buli kimu ne kisigala nga bwe kiri. Lwaki? Ti ababaka bawafiga bonna ne bayisa nga tebategedde zino ssente eziri wano zigenda kukola ki. Kati omulonzi ffe twakolera vidiyo nga zino, omulonzi osalewo obuuza omubaka wo naye ggwe okimanyi oki mu parliament. Ekyakutwala okimanyi oba wagenda kulya mawulu mu kantini. Manya nsigala ndi gya DSP Media nga bulijjo. Kakati nno oba wagira gavumenti oba togiwagira oba otenda nti byekola birungi nnyo oba olaba nga byekola matabuta, kakati nno by'owulidde nkugambye nti zino ssente zigenda okwewolebwa, kakati zigenda eyo. Wabula kyannaku nnyo nti bangi ba NRM oba propagandists abandivuddeyo ne bategeeza ensi ekigenda maaso, kakati bano olw'okuba baweebwa obusimbi obutono ddala ne babeera nga babakasukira obusammambiro, bano bava ku kuzimba eggwanga n'okwogera ebintu ebirimu amagezi, oba oliawo ne basalawo okuwubisa n'okuwuddiisa bannayuganda okulaba nga batujja ku mulamwa n'okuddira abo abatalina kye bamanyi basajja battu ne bakazi battu naddala abo ab'omu byalo ne babawa amawulire amafu, so nga amawulire amatuufu gabaayo n'ebintu ebyo bituufu okukulaakulanya ensi yaffe. Ebigambo ebyo bano tebasobola kubeera nga babyogera kubanga bano be balya mu ngalo abasajja bali ababba obutitimbe n'obutitimbe, kaakati na bano babakasukirayo obusammambiro oba obukunkumukwa, kaakati olwo ne balowooza nti nabo bali mu kintu ne babagamba mugende mwogere kino, mugende mwogere kiri, mwogere kino. Kaakati nno bano ne bava kulowooleza ensi yaabwe ne badda mu kulowooleza mu nsawo kubanga bo nga bo kusinga bangalobonani ng'ebyokola baabivaako dda wadde ng'ebyokola mu ggwanga Uganda byabula byakuswagolinga na kutuya na butuyanyi okubeera ng'onoonya ekinaagulya amagala eddiba. Kaakati nno nkutegeezezza neggamba nti buli munnayuganda wenna w'oli bw'obanga oyagala obanga toyagala obanjibwa obukadde 2.3 ku mutwe gwo okusobola okulirira ggwanga Uganda essente ezigibambibwa obutitimbe n'obutitimbe okuva mu banka ez'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo naddala ng'okusingira ddala okuva mu bakyerupe. Abaffe twebuuza ensimbi ezibeera nga zeewolebwa buli mwaka kiki kye zikola gwe ky'osobola okutegeeza ensi n'olaga nti bannange wadde twewola wadde Uganda ebanjibwa ekyamazima batuufu okutubanja kubanga bw'oba otunuddemu n'olaba kino n'olaba kiri n'olaba kino nakiri mu myaka 40 nga Uganda yeewola ekyamazima ezo ssente ntuufu nnyo okubeera nga tuzeewola kubanga tulaga kino byonna byonna betulaga abasajja babikolaga ddibengalye ng'embwa etunda omuzigo nti gudibe ngwerire kubanga ekyamazima matuufu essente ezeewolebwa okusinga zibbibwa bubbibwa. Kalisolesa wa gavumenti amanyiddwa ng'omukyalo yo Namisango Betulamwe yavaayo n'akakasa ensi nti ensimbi ezibbibwa mu ggwanga Uganda almost zenkanankana n'ezo ate ezeewolebwa buli mwaka mu nsi Uganda. Kakati nno kino nga kyewuunyisa nga kikwasa ennaku era nga kikaabya amaziga naddala ggwe amanye ensi yo naawe amanye amawanga amalala agagatwetoolodde agaatuyitako edda ng'okukulaakulana okugenkana twetaaga emyaka eyo egiri 50 plus okutuukako ku ggwanga nga Rwanda, okutuukako ku ggwanga nga Kenya tukyetaaga emyaka kumpi 30-50 ate nga bo bayimiridde
tebazzeemu kwongerako kintu na kimu kyonna yadde okukola mu nsi yaabwe nga kibalinze kiri kimu bapoozinze Uganda esobole okubeera nga ebankana. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso, omusajja yawambiddwa n'uwa mutwe, amawulire ag'omunda gafulumye gamaze okubeera nga gakakasa nti baakubye ono ne badda ne mukati. Wabula nga weebuuza kiki ekikubye omusajja ono, baatulugunyizza ono n'atuuka okubeera nga azirika nga tamanyi bigenda mu maaso mu nsi n'asigalako kikuba mukono. Kaakati najjukira nti omusajja ono yawamiddwa olunaku olw'eggulu, abasajja bamukwata mundu naye nga kyakakasiddwa okusooka bagambye basobola okutulugunya kojjawe, naye omukyala yakiclarifyinze n'agamba basobola okutulugunya taata we amuzaalira ddala, n'abalagirira omwana gy'ali. Bwe batyo balumbye nnuwa mutwe ne bamulumba mu nju ye, ne batuuka okugenda mu kisenge ne basanga n'omukyala nga yeeyambudde ali bwereere naye nga tebaagala kumanya. Era omukyala ono akutotolera, akunyonyolera engeri entuufu gye bakutema omusajja ono okaaba n'amaziga. Wabula nga sinaba kubeera nga ate nkutwala mu kakunizaako oba mu kawaayirako, sooka olya ensimbi ezitubanjibwa wadde nga tugenze mu maaso ate n'okwewula endala. Munnayuganda, mpuliriza bulungi otegeere nti obanjibwa miliyoni 2.30 k'obeere nga ku akawunti yo towezaako yadde akakadde ka ssente, towezaako yadde emitwalo 10. Okunoonyereza okukoleddwa kulaga nti obanjibwa miliyoni za Uganda 10. Nkiddamu okunoonyereza okugenze maaso n'okulabika nti kukoleddwa kulaze nti buli munnayuganda akaseera kana atuliriza, buli munnayuganda omulamu agenda maaso n'okulabika nti abanjibwa ensimbi eziwerera ddala miliyoni 2.30 ensimbi eza Uganda. Kunoonyereza tonyiiga, sooka owulirize obanjibwa otya. Mu kaseera kano mukwano gwaffe agenda maaso n'okulabika nti otaddeko. Okay. Yes. Kakati ampuliriza okusinziira kunoonyereza okwakoleddwa bannaffe aba Uganda Debt Network bagenze maaso n'okulabika nti bakakasizza nti mu kaseera kano eggwanga Uganda libanjibwa ensimbi trillions eziri mu 17. Wetwatuukira mu September omwaka ogwedde nga Uganda egenda maaso n'okulabika nti ebanjibwa, Uganda nga baginyeenya trillions obuse 17 bulambirira mu kaseera kano. Uganda mu kaseera kano okusinziira ku bibalo ebiriwo erina abantu obukadde 45 mu emitwalo 9. Uganda erina abantu obukadde 45 mu emitwalo 9. Kakati bw'okwata trillions oba obuse 17 obugabanye mu millions 45 mu emitwalo 9 bannayuganda abaliwo akaseera kano, kitegeeza nti buli munnayuganda omulamu ow'emyaka 2, ow'emyaka 3, ow'emyaka 4, ow'emyaka 5 abanjibwa millions 2 mu emitwalo 30 okusinziira ampuliriza ku lipooti yagenze maaso n'okuleka nti yafulumiziddwa aba Uganda Debt Network. Embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula. Ripooti ya financial year okusooka 2023-2024 yagenda maaso n'okulabika nti yafulumizibwa Ministry ey'ensonga z'ebyensimbi okupulaninga n'okuteekerateekera eggwanga. Yategeeza mu kiseera ekyo nti ebbanja lya Uganda lyali ligenze maaso n'okulabika nti likula nga lituuse ku trillions zaali atuliriza 23 zaali billions, lyeyongera ne billions 23 mu obukadde 606. Kakati omwaka gwa 2022-2023 ebbanja lyeyongera ne trillions ne billions zaali 25. Kakati kitegeeza nti buli mwaka okugenda maaso n'okulabika nti ampuliriza guyita eggwanga lyongera okuba nti libanjibwa. Lipooti egenze maaso n'okulabika nti efulumiziddwa nga bwe tugayina akaseera kano bwetyo eyongedde okulaga nti Uganda akaseera kano ebanjibwa trillions 17 ekigenda maaso n'okuba nti kitegeeza nti mu kaseera kano buli munnayuganda w'oli ampuliriza bino ng'otegeera olulimi Oluganda nga tuli mu Kenya, tuli mu Warabu, oli mu Buwarabu, oli mu Amerika, oli luddawa, bakubanja millions 2 mu emitwalo 30. Ensimbi zino bazibanja eggwanga Uganda
ate nga mu ggwanga Uganda gw'omu ku ba stakeholders ab'eggwanga Uganda, ate nga bagenda okusasula ensimbi zino si bisolo, si nsozi, si nnyanja, wabula omuntu. Mu ngeri yonna zino genda maaso nuko bikande zisasulibwa. Waakiri gavumenti okwongeza akawunga, waakiri okwongeza sukaali, gavumenti eriwo ne bweba evuddewo, Uganda n'asigala ebanjibwa. Owagira mwami Museveni oba oli wa Kyagulanyi, Uganda egenda kusigala ebanjibwa ssente zino trillioni 107, kyokka nga akabi we kali ensimbi zino zigenda maaso n'okuba nti zirinnya atuuliriza kyenkana buli lunaku, obagamba nti buli wiki, okusinza ku financial report ezigenda maaso n'okufulumizibwa buli mwaka, balaga nti Uganda omuwendo gw'ensimbi ze batubanja gwongera okwabika nti gulinnya buli mwaka. Akaseera kano otegedde ripooti ya Uganda Debt Network eraga nti abasajja batunyeenya, abasajja batubanja ziri trillioni 107. Buli Munnayuganda aliwo akaseera kano bwe tuba tugambye kusasula bbanja, buli omu asasulayo milioni 2.30. Olwo nno ebbanja ne ligwa. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu, ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire, kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde, wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kale nno mukutu gwa nkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda, nange AK Master n'obwombeefu nja kukusaba mukwano gwange atugoberera wenna gy'oli ebule n'ebuweya. Omukutu guno ogusubscribingako kubanga ogukwa amawulire ga nkyukakyuka gokka mu ggwanga Uganda, kubanga ensi yaffe we yatuuka ffe tulina kennyini okugirwanako okulaba nga tugiza ku luguudo oba ku mulembe. Ewatali ffe tewali agenda kubeera ng'avaayo abeere ng'atulwanirira, kubanga luno lwoya lwa mu nnyindo tulina okubeera nga tulwekula ffekka ewatali muntu mulala yadde n'omu nti onolutwala mu saaluuni. Kati biro byonna nga bigenda mu maaso, mukwano gwange atugoberera ebigambo bimaze okubeera nga bitabukira ddala. Ekiwamba abantu mu ggwanga Uganda kakati ye baana baliwo, olunaku lugenda okuziba ng'abantu abawambiddwa abategerekeseeko oba oliawo tebakka wansi wa babiri ebiseera ebisinga, kyokka ng'ate waliwo n'abawambibwa oluusi be tutasobola kubeera nga tutegeera naddala ku mawulire nga tegasobodde kubeera nga gaba kavalinga. Kakati nno Museveni yali yategeeza dda mbwe ekiwamba abantu kyalingawo ku mirembe gya Amini. Kakati nno essaawa zino Amini yafadda musajja wattu, naye ekiwamba abantu kikyagendera ddala mu maaso n'olunaku olwaleero, era ng'abantu bagamba nti ne ku mulembe guli eyawambanga abantu mbu teyabeeranga Amini, wabula abayeekera b'ebiseera ebyo be baawambanga abantu basobole okubeera nga bakyayisa Amini okumuteekako erinnya ebbi nti yawamba abantu. Kati kyandise lunye oba mu lwatu okweyoleka nti ebyaliwo luli ebyokuwayiriza Amini amazima ga Katonda mu ggulu tebyali bituufu. Teyali Amini nga yawamba abantu, baali bayeekera b'ebiseera ebyo be bawambanga abantu basobole okubeera nga bamuvumaganya n'okubeera nga batatana erinnya lye, olw'eri erinnya lye yali azimbye eryali epitirivu ennyo, era nga mu nsi yonna abantu bagamba Amini nga bamuvunamira buvunnamizi naguno gwaka, ne boogenda ebunaayira ne boolagawa abasajja bakugamba Amini Uganda, Amini Uganda. Tewaliwo mukulembeze mulala gwe bamanyi, kabeero n'ennyinnyini Kasambula oba Musanvu amaze emyaka n'ebisibo ng'atukulembera, abasajja bakyajjukira nti Amini balowooza yakyalina pulezidenti w'eggwanga Uganda, wadde ng'ono musajja wattu yafadda n'ebyobukulembeze yabifaako dda. Kakati nno abantu nga bakyawambibwa n'okubeera nga battibwa abamu oba oliawo, kakati nno bwina amaze okubeera nga azuuka. Era abasajja bagamba nti bino byonna bigenda mu maaso bibeera biraga bulazi, obutiitiizi ne regimu ng'enaafundikira. Tewali regimu enaafundikira ddala regimu ey'omukulembeze ng'amazeeko emyaka n'ebisibo ng'akulembera emaliriza bulungi nnyo, kabeera kantu katono nnyo, ebiseera ebisinga akaviirako abantu okwekyankula, olwo regimu neefundikira ng'eyiise butereevu nnyo mpaka ku ttaka. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, njagala nsooka nkuziye mu mboozi eno katono nnyo. Abantu abazze nga bawambibwa, abantu abazze nga babuzibwawo, abantu abazze nga battibwa,
bifaanana bitya panda gaali efaanana etyeno era ojegeraageranya kuki omusajja ono era mukyasobola okutugamba nti Idi Amin eyawambanga abantu yeyabattanga Idi Amin eyattanga banaddiini Idi Amin eyattanga bakalicho leaders Idi Amin yasalangamu abantu abatunga ebiti mu bitundu byabwe ebyekyama musasobola okutugamba nti Idi Amin yaliisanga abantu sapatu oba kati muweweddemu abantu abakulu. Museveni yaleeta eddembe, Museveni yaleeta otulo. Ekibuuzo kiri nti ani yalinga abamalako otulo since 1970 something. Oyo yennyini Museveni mu byafaayo bya Uganda ye muntu akyasinze okutta bannansi ng'abasiriwazza abalaga ti abantu abalala be babatta. Ayagenda n'abagattamu abantu abakulu obwongo. Ekisoka kya byonna temwagala kunoonyereza bye babagamba be mukkiriza. Ekyokubiri muyina akatengo temusobola kwogera mazima ki agabali ku mitima. Mwe babatiisa dda nnyo muve ku byobufuzi bijja basi. Emirambo gyonna egigudde ewammwe bya bufuzi. Kwogera ku nsonga ziruma ggwanga ebyobufuzi z'ensonga eziba zitambulizibwako eggwanga eryo mwoli. Bwona batosobola kuzoogerako kkiriza buli kikyamu kikutuukeko. Wakyaliwo akyasobola okugamba nti Idi Amin yattanga abantu. Kuba ffe musajja wammwe within 4 years gye tubaddewo tugenda mu 5 years tumaze okubalaga buli kikyamu kyazaakola. Mwe mwasirika abantu abakulu. Muli yafuzi tebinkwatako kasita mpeereza abaana bange akamere okyasobola okabaweereza. Mu bwongo omaze okukitegeera nti gwe n'okuweereza abaana b'akamere ne bakalya bya bufuzi. Omaze okutegeera nti ennyumba mwosula okubanga temuli ntebe mutula ku mwasa jjuto bwe bumwasa nnyuma bya bufuzi. Omaze okutegeera nti empale y'okubabirira emabega n'ebigatta ebigudde olubege bya bufuzi. Obeera okyagala nnyongera okukusomesa. Okyasobola okuddamu n'olonda Museveni nti lwakuba aleese eddembe mu ggwanga. Okimanyi nti Museveni okubeera mu ntebe tekina kye kikyusizzaako ne kubiri yakolanga ku mulembe gwa Idi Amin ng'abikolera mu linnya lye. Bannaddiini kati tebattibwa. Byeyongeddeko bweyongezi. N'ettaka obutaka eryali eryaffe bannansi kati ow'ewaka amatu gali bweru budde bwonna luwakkubako ekibaati. Amin yabikoze ebyo byonna. Just tubeere balambulukufu mu buli kimu kye tukola. Tumanye nti omulabe w'eggwanga lino ye Museveni. Bwe tuli mujjako tujja kufuna emirembe. Tekiriiko myaka nti oba muto oba mukulu oba mukadde. Tewakyaliwo nsonga esobola kulondesa Museveni nga toli omu ku bo, nga tomuyambako mu kutta, nga tomuyambako mu kutulugunya. Tekiriiwo n'ekimu. Kuba n'emirembe gy'oyogera tegiriiwo. Bannansi battibwa, bannansi bawambibwa, ettaka libbibwa, atulekedde amabanja. Museveni alina ekisira. Kale nno nakutegeezezza nti ebigenda mu maaso mu ggwanga byongera okweraliikiriza, byongera okukunakuwaza. Wadde nga bino bigenda mu maaso, abali mu buyinza balowooza nti baatuuka era balowooza nti be bakatonda kaakati mu ggwanga Uganda. Kyokka nga njagala osooka owulire ebigambo bino. Bannayuganda bawambibwa, abatwalibwa enkya n'eggulo, abasibibwa, abatwalibwa mu kkooti ez'amagye, kaakati nno ebigambo byongedde okuddugala. Era kaakati kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ekkooti eno ey'amagye etteeka lino lye baliko bwe limala ne liyitamu bwe papa, kaakati embeera egenda kubeera ng'esajjuse era embwa egenda kumeketa emmwanyi, kubanga bamaze okubeera nga bakikakasa nti ekkooti eno tegenda kutuulanga Makindye wokka mu barakisi, bagenda kugisitulanga bagyete ku ggombolola. Nga bw'olaba katukaze ewa Sam Mathias Walukagga Meya wali ensangi ku ggombolola nga bagituuzaawo, bw'oba oli Mityana wali Ssekanyonyi ng'ekkooti etuulaawo. Kaakati nga bajja bafuuza bakusanze oyambadde ebyagala okufaanaganamu eby'amagye, oba mwana muto oba musajja mukulu oba muwala oba mulenzi agenda nga kukwatibwa. Era essaawa eyo awozesebwe avunaanibwe. Jjukira bano bagambye okwambala akakofiira akamyufu ogwo musango oguwedde emirimu mbu kubanga keefaananyiza akamilitale. Mbwe era omuntu aba ali wala eri tasobola kwawula nti kano akakofiira ka NUP oba kano ka militale. Kakati nno kigenda kubeera nga kikukwatisa. Ne bw'oba oyambadde akakofiira nga kamyufu nga tekali goloogo yonna wabula nga kamyufu omumyufu oli ku bibyo, bagenda nga kukusiba. Ekirala, ekkooti eno omuntu yenna alina oluganda, wuliriza, ng'olina oluganda ku w'amagye, ku musirikale, n'amalazza omusango, oba oli mwana we, oba oli mukwano gwe, oba oli mukyala we, oba oli taata we, oba oli maama we, oba kazini we, oba omuyita anko. Kaakati nno nga gw'omuli okumpi tebagenda nga kusosola butereevu, bagenda nga kusooka kuyoola gwe kubanga gw'obadde oliraanye omuntu ono. Mbwera ebikwata ku muntu ono gw'olina okubeera ng'obinnyonnyola, wabula tobinnyonnyolera bweru.
tobinyonyolera ku poliisi wabula obinyonyola ng'oli mu kkomera mu barracks ey'amagye nga gye bakusibidde. Kaakati no wadde kooti yasalawo nega nti kangalu kooti tugiganye, kangalu kooti tugiweze. Abasajja baasalawo ne bakupya ne bapalapalanya, era wenjogerera nga bali mu parliament jogera nti ono abawabuwa ensimbi ezo z'owulira ze beewola obuwumbi n'obuwumbi obutabalika n'obutabalika. Kaakati abantu bano abandi badde bakaayana ne bafundikira nga bali mu yes. Kaakati ebyo ebikyamu ebinyigiriza bannayuganda ne babeera nga abasajja bano bali mu parliament be babikulembedde okubeera nga babikwatira emimuli, okubeera nga babiyisa. Kaakati batulugunye banyigirize bannansi mu bukyamu, naye nga bakozesa parliament yennyini ewatali kwekwasa, era nga bakwata bakugamba nti ovunaniddwa mu tteeka mwennyini okusinziira ku constitution egamba bweti ne bweti. Naye nga constitution abasajja bano bennyini baweebwa ensimbi okubeera nga bagikyusa n'okubeera nga bawuddiisa bannayuganda n'okubeera nga tebeetegerera, wabula ng'ensimbi zimaze okuba ziba amaaso n'emigaati nga gibazibye akamwa. Kaakati olwo ne bayisa ebyo ebyokunyigiriza bannansi okubatulugunya n'okubaliisa akakanja. Kati butereevu njagatudde butereevu nnyo ku tteeka lino erimaze okubeera nga mukono gange mpuliriza lyo essaawa yonna liggibwako engalo, naye ng'engalo zigenda okubeera nga liziggibwako obeera nga linyigiriza bannayuganda. Tewaliwo kirala kyonna kye lijjidde etteeka lino, terijjidde mutima mulungi oba mwoyo mulungi, era terifuze b'amagye bokka, wabula nga bannansi abatakwatangana ku mmundu, abataliranangako yadde omusirikale, abatamanyi yadde emmundu kugikuba, yadde okulaba nti kisosongole ky'essasi nali nkirabyeko. Naawe kakati ovunanibwa bino byonna nga bigenda mu maaso. Bannayuganda bangi abakwatibwa ne bavunanibwa emisango okusinziira ku abo abeera bakwatiddwa gye batazza nga ne gye buvuddeko. Twalaba omulenzi eyakwatibwa ng'alina edi mutwe bwe yasuuliddwa olunaku lw'eggulo wali mu bitundu eby'ennamboole bweyogerere, omusajja ng'atulugunyiziddwa nnyo, naye nga bw'omubuuza bakuguddeko musango ki, agamba tiwali musango gwe banziguddeko, wabula baafundikidde bankasuse awo nga tebalina kye bannyeze, naye mmaze ennaku 14 nga kyensulako nze nkimanyi, wabula ekyamuvunanya kuwagira opposition kyokka ng'omuntu wa ddembe okwagira oyo gw'ayagala mu ggwanga. Nga tukyali ku babaka abaagala okwesirwaza okuzzaawo kkooti y'amagye, sooka owuleeyo yadde mu kakiiko kano ak'amateeka aka parliament. Tugende mu maaso. I want to talk directed to the court martial officers who are here. All this problem has been caused by you. All this conversation has been caused by you. Why am I saying it? You failed to do what you are supposed to do in the law and veered into other things. Omanyi dictator mugezi. Kati akakiiko ntwagala mutulage bulazi. Byebigenda maaso mbitegeera, twagala mu rejecting ebbiiru eno. Naye ate ekisinze okunsanyula nti baagambye kooti eno egenda kubeerako naye ku division, kitegeeza egenda kuva e Kampala eddeko ne wansi eno abantu b'owansi gye tuli. Kitegeeza nti omwana waage balina musanga n'engatto y'amagye bamutwale bamusibe alina property y'amagye. Kati awo otegeere nti omubaka ono agulira kamusinike, tegeeza kawala gy'akeebi oba ebitaano, n'otamira n'olowooza nti yasinga. Si gwe mulimo gwe, omulimo gwe kukola mateeka agaliyamba bannayuganda emyaka 50 mu maaso. Kitegeeza alina kubanga alowooza nnyo, si kuddamu dansi. Kwavaawo mu dansi agenda gamba kasita amaze akalulu ajje eno abeere yes man. Kati oyo musinike gwakuwa ajja kubonyaabonya omwana wo n'owasengaawo n'owajjajjaawo. Kyekiseera buli muntu asitukiremu agamba omubaka tetwetaaga kooti maasho. Obwayiro baleese bulungi, naye ssente ezo zibali mu kuteekamu oba zibagenda okuteekamu bazongere kooti eza bulijjo, zifune kapasite oba obusobozi obuwozesa abantu bonna. Naye guba musango no gebaga nti atisse emmundu, ayabbisize emmundu, kibi, it's fine. Naye kooti ensukkulumu oba kooti endala musobola okubaga etteeka. Tumugenda atisse emmundu, gwe bakwata n'emmundu nti ng'agittisizza kalabba. Tekyetaaga kuteekawo kooti maasho bannange, go ge mazima. Ababaka baleke bba wa musinike, kubanga bo kati bali after their stomach and their families. Tebatunulira Uganda eriddako enkya, bakola tteeka lisanyusa muntu wabula si liyamba nsi. Okujja kufa bannayuganda nga tutunudde n'olowooza nnyo kawayiro kyakali mu tteeko mubakawo lyagenda okuyisa. Ekitali ekyo fe tujja kubasomesa tubabuulire. Naye akaseera akali omwana wa ssengawo wajjajjaawo
oligamba wabeerangayo omusajja atayina kyali naye ng'ebintu bye abiraba bulungi ng'abiraba ng'abaasooka abakola ssemateeka ng'obuyinza tebabusinza ku muntu kuba omuntu akyuka omuntu ameera amalala mwalabye ejjuuzi omuntu omu yagambye ali eno omusajja ali mu punching bag kifaanana kimu ku byafuka ayiga lunyankole kyova abaasooka balina amagezi ne bagamba no obuyinza tebulina kubeera ku muntu bulina kubeera mu institutions naye kati bw'olaba bano emitwe gyabwe abaatunda emitwe gyabwe nga batandise nga baagala kuzzaawo kkooti enkulu kye yanenyeewo bannansi tulina okubabeera obubi tubagambe ebizibu bye tulina bingi nnyo okusinga okuzzaawo kkooti y'amagye. We have a lot of issues to solve. Enguudo mbi, amalwaliro temuli ddagala, abasomesa akasente katono, ab'amagye akasente katono. So we have a lot of issues as Ugandans. Naye ekizibu ekimu kye tulina si absence of kkooti y'amagye. Leka esigale ng'etryinga bali abaasalawo okudifendinga eggwanga nga basiiwuusa empisa. Fe abantu ba bulijjo mutuleke eno